Aba UPDF babukereza nkokola okugenda mu Serwanga zone mu luka gw'Emmengo mu Kisenyi okufuuyira ebiku eno nga bafuuyidde amayumba ne zikabuyonjo okusobola okubita byonna. Akulira ebyobulamu mu ggye UPDF Meja by'Oluganda Mwebase ategeeza nti ebiku mu Kisenyi biyitirivu okusinza ku bifo ebirala by'akafuuyiramu era nga KCCA n'okusukiramu okubifuuyira nga bisobola okuggwamu n'okutandikawo enteekateeka y'okuzimba amayumba agategeerekeka mu nzigota okuziyiza omugoteko kuba gujja n'ebizibu eby'enjawulo ng'ebiku. Tulina okulaba ngu KCCA erina okupulaninga nnyo erabe ngu the vector control division eteekemu amaanyi fencing barabe ngu murumo guno ogenda mu maaso. By'Oluganda nnyonnyodde nti ebiku biva ku bukyafu nti era tebirina buzibu ku bulamu bw'abantu abakulu okujjako mu baana nga bibaluma ennyo bibalwaza n'emiya. Kati ng'omwana omuto ebiku biyinza okumunywamu omusaayi n'aba anemic ate kirala wali we kikulumye kirekawo ebwa kati ebwa eryo obuuko bulala buyinza kuyitiramu n'ofuna obulwadde bulala. Abatuuze bannyonnyodde nti bafuye okulwanyisa ebiku nga babifuuyira naye nga tebifa okutuusa lwe babivaako ne babisalira amagezi ga kumalanga kunywa mwenge ne balyoka beebaka nga bigenda okubaluma nga tebawulira. Kiro nsula mbikwata bwete bwe mbese nywedde ku walagi bisuza ntunula ffenna tetwebaka nga tetugizeemu twala kugiramu kano. Mu zooni UPDF gye tatuuse abaayo basuzeewo okusitula emifaliso ne bulangiti ne babireetera aba UPDF babifuuyire basobole okubiwona. Ssente wa LC1 wa Serwanga zone Ssesanga Abbe Mukasa ategeeza nti baagezaako okwekubira enduulu mu minisitule y'ebyobulamu ne KCCA naye ne batayambibwa era ne yeebaza UPDF olw'okwadduukira mu mbeera gye balimu. Era awo enkubira omulanga aba KCCA mukwano gwange ennyo nankulu w'ekibuga mukyala Musisi ayongeremu amaanyi okulaba nga department ze zonna nga ya physical planning wenda babwekola ennyo n'eya public health ekiteekemu amaanyi. Robin Natale yakusakidde gwe okulaba Bukedde TV.